Weewaawo kuleka yo ewa mukwano gwaffe beti kalungi ebisinga kaya ojja kubifuna ku ssaawa 3 mu masukulumu byonna Delta TV tukole ndisava chini mayanja nga bulijjo olunaku lwa Lwakusatu essaawa emu program totuuza bwongo bingi nnyo ebitumenye mu nsi naye bwe tutuuza obwongo tuba tetutambula buli otalowooza buli otayiiya buli otavumbula kipya waliwo avumbula ekipya teyenga kuba bubi nnyo bwe tutakola batuwamba kandi ku mutima bwe tutakola batuwamba Delta TV tukole tugamba nti nno buli kyokwatako engalo kikozese maanyi kirwanyisa kikozesa n'amaanyi twebaza nnyo bannaffe abalanga naffe buli omu Centenary Bank Airtel tulina mikwano gyaffe tukolera ebintu bingi mu mingi nnyo gye bakola bannayuganda baleeta wano obulango mwongere okuleeta obulango tukwatagane tutambuze eggwanga bizinensi yo gikuba abantu mu maaso bagitegeere Centenary Bank etutta abantu bali Misiri balaba mupiira omuntu omuddizaako akengeri enjawulo Afcon bali eyo waliwo abaana abatatuuziza bwongo ba South Africa bakatambula kati amawanga galinga 5 bavudde South Africa basimula 15 South Africa batuuse Zambia Malawi lero babaddeko ezanziba ku kisuko si bannayu ba South Africa bakola ennyonyi yaabwe tuuza abantu bana bagenda Misiri kulaba mupiira bagenda kumala wiki mukaga mukuru totuuza bwongo ensi eyiiya Africa olwevu esituka evaayo enyonyi ebuuka ekibamenyeko kyokka Zanzibar eruddewo nga tebalina mafuta bulungi ate nga nenaniwe tegimala bulungi si nene nnyo naye ndowooza nga tobere munsi wa gwe gyosiriikiridde eyo waliwo abatulumba abayiiya bali ku speed batambula ekyo kiba kirungi buza kwakola ku Delta TV abantu aba Delta TV ndi musanyufu nnyo natokomawo kulika kisenyiga ensenyiga yali enzita naye abantu bangi nnyina ku zino ebirwadde ebirimu abantu n'abaana abali mu masomero abasomesa mufuba okulaba nti abaana afa bajjanjaba bulungi senyiga bifuba musujja bingi ennaku zino senyiga alumamenta bwati omanya bwakwata ku lugoji bwanaakwata ku buno yali ettawumalu namulaba naye twagala okungratulating aba Uganda Cranes batusanyusa omanye ebintu byebituzaamu amaanyi mwebale kukola n'ababaka abagendayo n'ababaka ne gavumenti ne FUFA bonna abayiye okulaba nti abaana baffe batuwa essanyu kirungi nnyo baddamu leero okusamba waliyo gwaliiro katubasabire sawa nga 2 ndowooza bagenda bakubagana ne Malawi Zimbabwe sawa 2 bagenda kuzannya katubasabire bayitewo naawo nawo tulumbe twakoma okubeera mu kikobe kyova bwali mwaka 7 twatuuka ku fine ogwo 7 yina emyaka emeka sawa mwana tukoba amini mu lutalo lwa amini ate mwali muzannyo omupiira 7-8 bisole bweto bwega around there kali totuuza bwongo ndi sava kiri mayanja ne menta waffe tulabe ebintu bitambula bitya twaveri nga tubagamba nti waliwo byolina okubwanyisa mu bulamu osobola okutambuza business n'olwanyisa n'ojjawo ennaku n'okwenakuwaza okwekubagiza kinza n'okuviiramu okwetuuga n'okweyimba mu bwakabugu ne wetta n'emikwano gy'okuvaako totubuulira nnaku yo totukuba nnaku yo ffenna buli omuntu abeera n'ennaku ye byakoze bitya bw'obanga oyagala okgenda mu maaso olina okulaga the positive side of your life ebizibu gwe munnyo gw'emirimu buli kimu ekikujjira kitomere ng'olaba nti ogenda mu maaso netoleetera abantu bizibu byo n'ojja olwaleero ombuulira ennaku n'ennaku n'abeera ku nnaku enyina okulaba another way netugamba nti netukwatako ne ku busungu nti okusunguwalira ku mulimu nakyo si kirungi oyinza okukomeza ng'okoze ebitaliimu obusungu si bubi by the way naye obufuga otya naye engeri gy'obufuga engeri gy'ogamba nti mu kifo ky'okulwana n'ono kankole ekirala waliyo omuvubuka nabadde eyo nga nnona TV yange ng'anyigize ne banne n'asamba akatebe n'akaasa abantu ne bamugamba kiki oli ku kintinze mbalagakaawo kinyiza okutta omuntu bw'omutta n'okola kino n'owangula omudaali ne bagamba naye musajja gwe bw'oneeyisa bwotyo tujja kugoba wano kakati oba olaba engeri gy'okwasaamu obusungu nkulu nnyo okufuna emikwano omanyi bizinesi mikwano gyange binakugambako abaali bayinza okufiirwa omulimu bavuuka nga beerumaaluma walina obusungu olumu anyigidde munne
baawulira program gye twakola juzi nabasanga ne baŋŋamba nti sebo notuteeka ku mulere konze akasasa amanyaga ne mbaganda naye kati mutuuseewa kuba njagala mukwatagane nti katwakitidde twateredde gwe bannabyabufuzi olaba n'atuuka n'osanga munnabyabufuzi ali eri ate ogenda okulaba mu myaka 5 nga beekutte mu ngalo omuntu ow'omutawaanabamanyi muzannyo oyisagamu ku nsi wazaalibwa kunyiiga oba wajja kukola mu mbeera bwe zityo ekitundu kyaffe ekyokusatu olunaku olwaleero waliwo n'okukyamuukirira ku mulimu waliwo omuntu n'abeera ku mulimu oba mu mbeera yonna ng'oli mukyamuukirivu olumu n'olema okuba nakugamba tinze bwe mbanga ndi muwandiisi mu bitabo nyina ekitabo nayogeddeko ne Dr. Masagazi Dr. nkwagala nnyo Dr. tukulamusizza ali mu group totuuza bwongo Dr. Masagazi yangambye ekitabo kireete tukifulumize eggwanga kya bitontome naye bwe bapandiika ebitontome bwe bansanyuse siwandiika bulungi wabala kubawo ekinteeka mu mbeere erowooze ennyo awo nendo kampani akati nogwe mukulu kintu tulina okwegendereza ku mulamwa guno olwansosa okukyamuukirira abantu okukyamuukirira bagamba kubi kukyamuukirira kakati kyekikyo mu byessanyu levels ez'essanyu za njawulo okyo waliyo level ey'okubeera ng'oli musanyufu mu luzungu ebagamba am happy kwe kaliyo ekikusanyusiza oli happy n'omwenya n'osekamu naye mu luzungu waliyo kyebayita excitement obuguumirira obugujja oli akubuga kyagambye nti okukyamuukirira tugamba ebintu bino biremeseza nnyo abantu okukulaakulana busungu kuleeta nnaku kukyamuukirira bakukyamusa bw'obeera bwena kyokola n'okyamuukirira ne bakujja mu muudu n'osukkawo kiki ekikutambuza kyekikutuusa mu mbeera anti omuntu kati waliyo kankuwa example waliyo famire emu eri wano mu Uganda waliyo bambi jjajjaabwe yali awuzizza emyaka 9 nga mulamu tteke ne bagamba banejjajja kati mukolere pate ne bamutwala ku Serena abazzukulu bonna ne bakuba dansi jjajja n'asanyuka jjajja bwe yamala okulya keeke n'addayo ewaka bwe yeebaka teyaddangulu kwegamba wegenderezanga nnyo jjajja ate bagamba ate baleeba twamuse jjajja yasyamuse n'asukkawo myaka 9 naye yafa nga ali mu tulo naye nga abaana abazzukulu bamaze omukolera pate onzijukiza omugenzi Sonko Livingstone gwe twaberekedde olunaku bwatyo mukama amusaasira ebyamusobako taatawo kitiibwa Gasita Lulintak nga kitalo nnyo muzeeyi twagala okusaasira ne famire yo n'abooluganda bonna kitalo nnyo nebe twabadde nabo mwenna babadde bangi nnyo sisobola kumenya ennaku eyo tulina okulaba nti nno tugyebalizaamu Katonda omanyi osigala mu nnaku oyinza okwetuga naye omuntu ng'oba ofiiriddwa omuntu omukulu ng'oyo weebaza Katonda olw'obulamu n'oyita mu process ey'okuwona healing n'okukaabamu n'okolaki Dr. yayogedde Dr. Owekitiibwa Gasita Lulintak bwe yaddayo nnyonyo yagambye nti taata yamuyamba nnyo okumumentalinga okuba omukozi yali musuubuzi ekyo tukyebaza n'olwensonga era results zirabika zeezo akati bw'ava taata ku myaka 91 nti weebaza Katonda kirungi ekyo kirungi obulamu bwamuwadde bulungi nnyo n'olwensonga eyo bw'aba awummudde tulisisinkana mu bulamu obw'olubeerera ate mu luzungu we celebrate life omuntu bw'aba awezezza emyaka 8 okugenda waggulu we celebrate life owensango tetuselebratinga nsamba okyali muto esasizo negamba 75 naawe weeka 75 bagijjawo tewakyali kukomo ku myaka kale public service egamba meka 65 kati gwe bw'oba okozesa wisdom yawulako era ogatteko kale okukyamuukirira kakati okukyamuukirira kubi okusanyuka kulungi olwaddemu okusanyuka tokyamuukirira kati bw'oba teweegendereza
in most cases the psychology of okukyamukirira and you know the psychology is the study of the mind and how mind influences behavior. Bunula kwe kusoma ku bwongo n'endowooza y'omuntu n'olaba ate bwetawaanya oba bweyinza okukyusaamu byakola. Singo badde mu church bandi kufumudde. Ngani bafuumula. Era church byangu nnyo. Obeera abisomedda mu Luganda, mu Bible y'Oluganda n'oyinza Oluzungu. Engeri y'obwongo gye bukwataganya ebintu ate engeri gye bulowoozaamu n'engeri gye bikwataganamu empisa z'omuntu engeri gye yeeyisaamu kubanga biva mu bwongo ne bifulumira mu mpisa zo mu ngeri gy'otambuliramu. Katwogera the psychology of okukyamuukirira ngazi nnyo era abagimanyi bagikozesa nnyo okukyamuukiriza anti omuntu kasita omukyamusa obulungi oba omubyeteke aba takyategeera nako kabaka kodyo. Of course. Nkuwa example. Katuli kumpi genda mu campaign. Wanoolabyeyo omunnabyabufuzi omugundiivu amala gajja n'ayogera eri abantu. Tebesiba n'essanja wakiri. Oso ebintu bya levels. Osooka abantu n'obakubira omuziki n'okuba eŋŋoma ne batandika okukyamumanyi olabira ddala abantu nga batandika okukyamuka abadde atunula bw'ati ogenda okulaba akanudde amaaso ogenda okulaba aseka ogenda okulaba bakyamuse bati. Kati awo mu kukyamuukirira psychology egamba awo obwongo the mind can receive anything. Obwongo bwo busobola okukwata kyonna kyokasuka osulayo kwegamba buba buguse bwe bati. Kati ne bakuba eŋŋoma ne bakuba akadodi kati owero si bwanu n'atandika okwogera owero si tu n'atandika okwogera owero si tiri n'atandika okwogera opinion kati gwasembayo okwogera abantu bagamba bugambi ya ng'obwongo mwabugudde. So obusoka no basula mwaka bugumya kati owegendera kati omuntu amanyi obuzibu bw'okukyamuukirira buyinza okukusula ku buzibu. okukyamuukirira oyinza okuba ku buzibu. N'ensi kati kankubuulire waliyo bye bakyamusa abantu ne tubeerawo kati waliyo abantu bw'obuguumirira obwongo obuteeka eri ate n'obwejjako nebirabira okukola byolina okukola. Kati buliiza tulina tugamba oyiraze oyiro ali buliisa awuyaze abantu mwenda mulinde oyiraze mukyamuse oyina tugamba nti oyiro aliyo asobola okubalisa nga temukola awo n'okyamuka. Kakati tubuuza gwe ku oyiro kiki kyowaayo kiki kyonootunda oba olinze bulinzi bajja kulyako sente za oyiro okaddiwe nga tofunyeeko 10 n'eki. Towuliriza nnyo bye boogera bikyamusa weebuuze kale ekyo bakyogedde nze wawengwa nsobola okutwala akasooli wange ne mutunda nsobola okwetegeka n'entunda y'emboga kubanga bagamba waliyo ebintu bingi nnyo ebijja okubeera nga biri many things are going to be supplied there. Bunula bintu bingi ebirina okuba nga bitwalibwayo okulabirira and we need to prepare people. Tulina okutegeka abantu abanaatwala emmere eyo abalina okutwala nga ebintu abanaakola holding kakati tugamba tokyamuka bukyamusimbu oyiraze calm down kakkana obuze oyiro oyaze nze nfunirawa nyinza obutasima mafuta naye nyina kye nyinza oteekawo naye nembako kenfunira mwawo okitegeera kubanga waliyo n'abantu abalala bayinza okutwala ne bakukyamusa ne bagamba genda batukola kino ogenda okulaba gwosigadde mu kkomera naye nga totegedde otuuka mu kkomera n'ogamba nze baneesa bitegedde naye nga bakukyamusizza dda nzigudde obwongo abaana baffe abagenda ebweru ne bakaabirayo abamu bagenda lwakukyamuukira anti okyamuukirira lwa nnyonyi sene nyingi ogenda kulinya ennyonyi yabwerere okukyamuukirira kukuleetera okukola decision eyinza okukuleetera obuzibu. Omuntu avudde e Uganda ng'amanye ekijja kijje ngenda kubonaabona emyaka 2 neew'omuwarabu oba ew'omuzungu nzijayo akasente aka capital wanjawulo is prepared in the mind. Obwongo bwe buli prepared okusinga ono agamba nze kangendeko ninnye ku nnyonyi maama biki otuuka eri ng'ebintu birala nnyo. Therefore tugamba tokyamuka
bw'oba ekintu kikusanyusiza bwebuuze kinsanyusiza nfuniramu wa n'akisobola n'osalawo nga tokyamuse. Olwaliro waliwo eggwanga erimu erirowooza bali awo amawanga gano mazibu nnyo tegasobola kwekuba nga bwe wawuliranga North Korea n'Amerika bakasa omuzinga gwagudde wano bakoze bati kyakomye wali kati olwaleero waliwo Iran n'Amerika ono simanya ku drone yaffe simanya yakoze bwati kati ffe bwe tulandira ennyo ku kiri ne tukyamukira bayinza okwekuba ffe tulema okukola wano. Of course bali katemba waabwe kiringa ne katemba bagwe nyizo gamba oba Rwanda ne Uganda nze oba bagalawo ensalo bakola ki nze nkola byange kubanga ebyo birala nnyo eyo higher level nomala obudde ngo odiscussing America ne Iran bagenda gira bo bali bagenda maaso obwongo bwaffe buli diverted tokoze oliawo ate yo international excitement nzibu nnyo it diverts the whole population mwana ne mwaba obwongo bwamwe ne babujja discussing ebintu ebinatutwala maaso ne tubeerawo nga tudiscussinga Saddam ne Iran ne America gyobeera waliyo jajjaawo gyobeera onoofunayo 10 where you focus your energy woteeka amaanyi go that's where your mind focuses also n'obwongo bwo butunula obwongo bwo gyobuteeka n'amaanyi go gye galaga bwegalaze tegafune bwana twagamba waliwo kati ebintu ebitu exciting sewulira janaga muvubuka va ku bino jangu ogenda okole betting noyingirayo tomanyi value tomanyi ki noyingirayo nosibeyo you are not a footballer akasente kokola ke batwala nobeerawo nga zonto noyina wangula yayinza kyamukira nafuna bwangula obukadde obutaano nabuza mbonna atayinza n'okuwangula nga si yawangudde kakati tulina okwegendereza tewali bituufu tewali bikyamu naye tugamba woli weewo oba osazeewo okugenda mu betting osazeewo nti eyo betting yenekuyamba have you gone there by reason not by excitement ogenzeeyo ng'olina ensonga ekututte so si kubugumira nti bundi yawangudde kagende olwokuba kini endogo ye yawangudde mbunange kanfangule ojja kwekanga ng'obulamu bwo bwonna toyina kyofunyeeko they are valuable time for younger person okuva wakati w'emyaka 2 obulamu bw'omuntu paka 3 mwejo myaka 2 paka 3 mweta myaka 15 bw'obonja myaka 3 toyina mukazi toyina poloti disaster oli wabi oli munsobi oli ku betting ogoba ndogoyi ena abakazi generation yo zikuleka okola kwa mulimu guliawo that is a major component wali abamu ababeera excited olwokuba olabye omukyala ayina akabina kanene n'ogamba ono kamutwala olwokuba ogenda okutuukayo ng'otutte musezi tokyamuka ng'ogyeko akabina ono omukyala ono biki byayina byenjagala waliwo wenkaaga mu 5 wa 35 gwalina omukyala wa myaka 65 bw'oba omuvaluwinga nga nakolera kyoyagala isoke ne tugamba tofuna muntu olwa face value omulabye atunula bulungi oba omusajja omulabye ayambala bulungi ojja kugwa ku musajja enkanga nga musezi ate nga talina wadde n'ekikumi talina na future bw'ajja nga akyamuse mubuuza ebibuuzo future ye eri kuki onsanyusizza nnyo biki byoyagala osooka omukyekinge otegeere obwongo bwe bulowooza ki omugamba naye kikyo njagalako ennyo nti singa mukama nyamba n'ofuna olubuto ogamba ono talina kigendererwa munze ono mufere waliwo byalinga wano bageranga engendo bagamba ekizike nekijja oba nga kyambadde bulungi nnyo abantu bagati zengera n'omusajja nawulira nga omusajja amwagadde nnyo nino omusajja ogwogenda naye kaffe tumwekengedde ng'ekizike n'abeeraawo ate bayinza n'okukulebesa ekintu ekirungi ne bakikukanga tutebudde kutegeera bw'oba toyisi okukyamuukirira kibi essanyu ddungi excitement is very dangerous happiness is okay kyobalaba waliyo family ezimu waliyo certain tribes bwe babanga bali ku mbaga bo tebakuba nnyo mu ngalo ne bw'oba omuntu azinye bagira bati ne waliyo ate gundi ezimu tribe nga buli akagira bonna bagira ne baconfusing ate tobaawo katujje tuseko tukole ku bulango totuuza bwongo tokyamukirira nnyo kasooke twetoleke wakitunze gomba tudingane n'ekitundu kyaffe ekyokubitovaawo